Lero njagala kwogera ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ka video akabadde katambula nsubira wakalabyeko go wenna wenzijidde wano okuteeka video no kyemmanyi wakalabyeko. Bintu bingi byogeddwa. AI, Sikeko, CAA, taina glasses, taina mpeta, ekifaananyi emabega kyenyeenya, Wolan tugende mpola. Sagala kubuusa ndowooza yo maaso. Naye njagala tutunuulire biki ebiyinza okuva mu mbeera eyo bwe tutandika okweyisanga ekitagasa ffenna mu society, abakulembeze n'abantu abakulemberwa. Being realistic, ebivaamu biba butabanguko, okwetyoboola n'obuteewa kitiibwa. Sigenda kubaako sayidi gye nsuulirawo mubiri. Okuva ku sayidi ey'abantu n'okuva ku sayidi ey'abali mu buyinza oba abaweebwa eddimu eri okulungamya Obuganda. Siina bwe ngenda kuwolereza ku mulundi guno. Wabula ngenda kukola submission yange gwe kennyini okole ki ogyerabireko. Tusooke tulabeka video yako tukomewo. Mbalamusizza abantu baffe mwenna. Nze Ssaabasajja Kabaka ansinzira wano. Ka video yako kolabye ali mu kifaananyi ekyo oba video omuntu gw'olabamu yoyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Sijja gamba nti amufaanana wabula yeye. Naye ebigambo bingi ebiyita. Ekisooka abantu abamu bye basinza oteekako ssira. Waliwo nakoze live eggulo ne ngamba abantu abasinga obungi oba tubayite majority bwaba balina complain oba nga bacompromisinga ku kintu, olina okukola review n'okiwa attention to detail omanye why these people are complaining, osobola okutegeera kikuyambe okumanya either bakyamu oba batuufu oba beenoonyeza byabwe oba balina kye baagala okuggusa. Momenti zino nga zino za kukwata na bwegendereza naddala nga social media eddukira ku speed nti amawulire gaddukira ku kika kya waggulu nnyo. Bano aba TV, radio agabwe balina timetable yabwe kwe bagasomera. Social media teriiko ebyo, werijjira weritambulirawo. Bali bagenda oddifuna nga ffe twaliiseemu dda. Okitegedde ekintu ekyo? Kakati nina omukulu gwe nakubidde nga njagala nnuŋŋamye ku nsonga. Nze nadde simanyi nti nali sikigenderera nti Kabaka bw'aba ayogera teyeeyanjula. Nakitegedde lunaku lwaggulu nti kituufu teyeeyanjula. Ngamba okay. Ekyokubiri abantu beebuuza glasses kuba katono nnyo mu kavidiyo kali yeeyanjudde ng'era w'owulidde. Naye ekyokubiri tasoma kintu nga talina glasses, kitegeeza amaaso ge galiko obuzibu, talaba nnyo bintu biri wala oba letters nga ziri mu small letters taziraba question mark. Ekyokusatu empeta teyabaddeko ku mukono bagicompromisinzeeko. Ekirala ka video bw'oba olaba ka video ekifaananyi ekyo kiweevinga kimuvinga kirimu movement ekiri mu background osobola okiraba era bakicompromisinzeeko abantu. Bannayuganda bagezezaako okwetegereza kyo kituufu ge mazima bati tugende mpola. Bwe nayogedde n'omukulu oli yaŋŋambye ebbanga Kabaka lyamaze nga tayogera n'abantu be yandibanga yakikoze kagenderere okukola introduction yeyanjule. That is one. Awo simanyi naye kye yazzeemu. Ekyokubiri glasses tugambe nti nno obujjanjabi bwe yafunye bw'amaanyi bw'abakugu nga yabadde takyetaaga glasses okusoma tu kyekyo. Ekyokusatu empeta. Information gyafunye mbu alina obulwadde bwa allergy obutamukiriza kuteeka kyuma ku mubiri gwe. Netugamba ye kale okay. Kane twebuuza abantu abadde babanje okwogera ne Kabaka after okulaba ka video kano lwaki baakabuusizza amaaso. Ekyokubiri
abantu bano bamala okulaba ka video kano oba bamala okulaba ku mutanda ne bamulabako nti wuyo oba akomyeyo mu lubiri. What next? Kiki ennyo abantu kye bafa okulaba kabaka? Eyo question mark nayo giteekewo. Tugende mpola. Abantu bano kabaka ayina ab'eŋŋanda, ayina abaana, ayina bannaalinnya, ayina abalangira, Mulangira Wasajja ne Katikkiro. Abantu bano bonna teri n'omu abanja kabaka. Lwaki ffe ba common people, ba commoners oba abakopi ffe tubanja? Twagala ki ekituufu? Waliwo pressure group ekiri emabega nga yekipika, oba abantu tulina laavu nnyingi nnyo eri omutanda? Ebimu ku bigambo bya Katikkiro byazzaako otinga bibadde biraga nti waliwo akabinja k'abantu akali emabega akaagala omulemesa okukola emirimu gye egy'obwakabaka. Ka video kaako wuliriza. Naye olaba n'omuntu wa bulijjo ono juzi wano omuntu bamukwatidde ku kisaawe, omuntu atamanyiddwa na kumanyibwa. Kabaka bamuyita mwana wa ku luguudo. Abakola bino balowooza nti Abaganda bajja kwekyawa olwo beegugunge bo batuuke ne ku bye baagala. Zimusanze akozesa kabaka ng'akapiira. Ndowooza owulidde. Kakati ekisooka, abantu information gy'osooka okubawa kwe bajja okukwesiga oba kwe basinziira okukwesiga oba kwe basinziira obutayisiga mawulire goddamu kubawa. Okitegedde ekintu ekyo? Entandikwa esooka, first impression gy'oteeka mu public, naddala ng'oli mu position ey'obukulembeze, ekola ky'amaanyi nnyo okunfluencinga abantu abo, okwongera obwesige gy'oli oba okukuggyamu obwesige. Buli amawulire ag'obulimba lwe gasooka okutambula gabikka amazima lwe gajja oluvannyuma. Goge mazima towakana. Kakati ensonga eno nze nandisabye bekikwatako batereeze embeera ng'obudde bukyali. Abantu bano ababanja kabaka bamubanja bamwagaza ki? Tebamubikka, tebasula naye, tebalya naye, tebamubanja, tababanja. Bamwagaza ki? Question mark. Era bw'alabika ebizibu byabwe byonna bigenda kuba biweddewo? Question mark. Naye balina ensonga. Kabaka abawa abantu kibakakatako okumanya ali mu mbeera ki. Nenze nkubuulidde, is there anything behind okubanja kabaka? Kawulirize nnyako, is there anything behind okubanja kabaka? Nga sibya just kubanja, naye nga waliwo information erina okutuuka mu bantu. Abantu kasita batandika okucompromisinga Katikkiro, ebintu byonna ne bitandika okwonooneka. Era byayingiramu dda politics, and that is the fact. Kati abantu bonna Katikkiro ne waaba mwagala batya kyabagamba, majority tebakyakiwuliriza. Nga bamwagala, nga bantu mwasonda ttaffaali, nga bantu mwawaana Katikkiro. Azimbye Masengere, addaabiriza CBS, eno Masiro, agogolwa akuba tegaggwanga. But embeera yeeyo bannange, Uganda bwetyo kati aweeri, obunkenke bwo bungi nnyo, titumanyi kikigenda mu maaso, but buli omu aba n'opinion era owuliriza ekintu ky'omuntu n'okiwulira n'okirekaawo, n'owulira omulala. Kuba smartphone zino buli omu yafuuka nga TV ya muntu, oli agyetunuzaamu n'akola analysis. Mulimu abantu abaraising ensonga nga ntuufu, nga yeetaaga okuweebwa obudde ewulirizibwe. That is the fact. Naye nze ekibuuzo nabadde ku live nabuuziza omuvubuka obanja kabaka, after ng'omaze okumulaba, what next? Ki ekiddako? Nga answer tayina. So ne kabaka ye abantu basanyuka bonna bwe bamulabirako,
kasita asiima okulabikako eri abantu. So abantu ndowooza beetaaga just kufuna information entuufu ekwata ku Mutanda kuba propaganda bawulidde mungi okumumalawo solution eri emu kulaba ku Mutanda. For God and my country kulwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka awangaale n'abagereka agerekere Obuganda.